oluliwo lweluliwo lwenchaliko lukoya Zahara Toto omaika tuli mu triple threat match abalaba ku wrestling oyo Salongo ne Mutoro babimanyi nange ndaba wrestling tuli mu triple threat match kutegeera tujja kuita mukigogombya kati munaye kayavuza triple threat match mulimu Zubeda Byantalo aka Shamim Mayanja mulimu Zahara Toto DJ Zato then mulimu ne Tash Hubby owa Bibino so simanyi aka endala naye alabika bulungi baketi batumwongerako yakula bulungi kati munaye twade tuli awo anti Sidechick obadde namalusu gantuze anti Tina leka Tina nkole agambye bu yakula bulungi kati kiri bwe kiti kintu kyangu nnyo nze mukulaba okwange ndabe bifaananyi nalaba mu GGATA wamma tusategera kyenuga anze namulaba mu bifaananyi na ku TV so mubakazi bonna abogera of course yalina omubiri oshegera kati munaye Doni Bahati mukwano gwa Zahara Toto avuddeyo namugamba mukwano aba abantu tebakuletera okustopinga solo okutuuka ku standards zaabwe olw'okuba nga weproving eri abantu olyokenga bw'oli focus on cash kino kyasaga kyogera kubanga kyabadde ayina engeri gyakyogedemu like ove kino nkyogere ntya bannakala abayise ennyuma abaina gundi abayise emabega so n'abagamba abo baveeko baleke afokasinge on cash so kitegeeza onayinza okuba nga awolereza Zahara ng'ebintu bye bamwogerako bituufu abikola naye nga because she has to focus on cash ayina okukola ebintu ebyo bannaye nze njagala ssente naye ssente egenda okunswaza nedda oshegedde bulungi nzaagala ensi naye nekimanyi nti shuga yagala ki naye zigenda okunswaza oba okumanyiriramu tozimpanga mukwano oshegedde era bwe tuvaayo eyo Zahara ne yeeyongera n'agamba ono omukyala yamuzeemu Tash Hubby n'amukolera lisiti ey'abaami abakamwe bakako mu lockdown nga be bali bamubeezaawo lisiti gyeri kebera ku social media platforms zaffe Radio for Uganda, Facebook, Twitter yatugambye yatuwadde reference ti Ibra K yalinga amukolera obwa bulooka ebintu ebyo era n'azingamu n'abakozi ba station eyo yonna nti ana takimanyi nti no mwina babuloka babafunira abaki abaami mukwano gwange Tash Hubby avuddeyo n'agamba omukyalo oyo tonetya ku stoppinga lo to your level sibeera nko malaya n'abane ba references nti bamanye neeyisaaye ye yakuzibwa kuba yatugambye ne muka video nti ye ne we yali ku ssomero teyadetingako that's how good she was yali mwana mulungi ali straight wemanda basalongo ye salongo mukwano Jennifer Furufiga bwayigiridde olutalo awo nyinyi okusimbulidde muganda wange kona avuddeyo n'asooka n'agamba Zahara kitowummulamu ekisooka oli mukulu oli wadda wasooka notoyo anti amuga atayomba n'abaana bato omuntu omukulu alina okuba exemplary amugamba ekisooka oli wadda ekyokubiri tewasoma n'amugamba nti yasomerera ku Kamula Juice akyagala na Kamula Juice n'ava ku mpewo bigambo byani bya Jennifer Furufiga n'amugamba alekerawo okubuuzako abaana emirembe ate alina kuvaayo nga supportinga young talent ZUBEDA Byantalo yes omukyala wafulumyanga omuzannyo gwe ngayo twafulumya ngaye bafulumya omuzannyo gwa Precious Remy Bad Black anavayo n'amuwagira bye tusuubira si gwe kujja kugamba banno nti oyambadde emiziina era Jennifer Furufiga nakyusa n'agamba gwayambala emiziina ekisooka oyambala bubi olabika bubi ate on top of that gwayambala emiziina noyita engoye z'abanne emiki emiziina Toto alabika bubi namwe bwe tudda mu bya ddala Toto n'okwambala ayambala bulungi ekintu kyangu nnyo nedda ekintu kyangu nnyo njagala nkola omulimu gwange kyekisookera ddala njagala tukkaanye gwe bakwata Toto ne bamukuteera wano eno ne bateekawo ne shuga ne twambala nga bwe nyambadde otwalaani tekiwomera matama abiri otwalaani waliyo kubanga nze saagala muddugavu
nga njagala mu kati olaba otalo gye mulutadde ate waliyo kyenabagambye Toto kakazi kalungi wanda ku passport banaye we tuba tukotte passport akafaananyi alabikira ddala bulungi naye bw'avaayo nenge gyafaananamu omusajja wa pik fair nedda mukwano okubye nnyo nedda kyekyo nedda kati nze kyensaba kikino kyangu nnyo Toto agenze n'avuma n'omwana w'abendi musimanyanga omubiri gwa abortion bikoze bitya bwe twogera ku mbiri gya abortion okwata Tash Hubby ne tumuteeka wali bannaayi muve mu byaki musimanga muwolereza kuwona Toto omuteeka wali oteeka wali Tash Hubby Emira ali kwala ali kikyo tegeeza omanye obuzibu bw'abantu kati obuzibu buli bwe buti bakutina gata kale ne Toto asibe gata naye asibe gata tulete Toto nga asibye gata mulebe kinabeerawo obuzibu tebuli ku lubuto buli ku full structure alyoke katonda bwati yamutonda bati kati gwabaye yamutonda mujjukire nti bamutonda mu kitiibwa kya katonda obuzibu tulina era nze ne mukyala wa Salongo tukimanya ebizibu tulina woba wakula bulungi bakusibako ebigambo ate ali ku makerenda ate kati yayambadde omanyi naliko waneno ne Robin Kissinga buli lunaku abambuuza kakabinako kaddala nenkwate ku nemeyameya gwe olaba nnyama oba si nnyama mwana yeebikudde gwe olaba nnyama oba si nnyama Salongo wali teweebikula okitegedde azizi nga twalaba birala ku bye mwogera kati ngeri gyali ayambaddemu tashiwa kati ono n'obuzibu bw'alina ali ku eri tiimu ali ku tiimu Rema oli ku tiimu Rema tobimanye bya tina ali ku eyo tiimu sha wamma bwe nvaayo eyo nga sinnabasiibula actually kambasiibule neno story naye nga sinnakuva ku eyo story banaye mujje tulabe ku ZUBEDA byantalo abadde tamulabangako jangu omulabi olabire ddala oba ayambala miziina oba nedda olabire ddala oba enkula ya Zahara emukkiriza okwogera ku nkula y'oyo omukyala jangu wali mu byantalo ku Saturdays oluvaano mu Masape sibira wali lwe lunaku lwe tugenda okwambala bu see-through ku red carpet yaffe tukyusiza naawe kati ate otuziza mu sithiru tonde tufunye ebiteeteeyi sithiru mbadde manyi it's okay kasati bagite kya red carpet ate bane nina obusungu ku eyo story bwoba onoovuma omuntu naye kolayo omukolo tumanye nti okoze omukolo tujjeko mu gundiyo naye nga tukolayo yadde ne birthday oli ku muntu ategese omuzannyo omulamba my lord naffe tujja kuleeta the best wamma kambasiibulire waneeno nti nimpedde nako tukwatagane mukalabiriza bazaana saagala abantu banyiza ate nalina ng'egyayogeddeko ku baddugavu bannange ani abagamba nti obuddugavu musaana sigambye nti benjagala nkugambye nti wali yajja ng'agamba nti nze saagala muddugavu kati nenkubuzanga gwe sharonika kayimirirawo oli mu kooti baleese shuga ne Zahara ani asinga munne mbabuulira ebintu bino nze nonda shuga owange gamba waye yagenda mu nyegenyege mbuuzizza nti yagenda mu nyegenyege abarasta bagenda eri mu rostand raimu nyegenyege bwagendayo tanyumirwa bamugobayo ne ku kibaali nawe osobola okgenda ate nyegenyege eddako nkutwala shami naye n'omukulembeze oyo yayiseyo waaboonoonyeyo ate kati omukulembeze bayibuli egamba don't judge a book because of oyo muzungu tosalira munno musango kati bwoba ngamba nti ndi mwonoonyi ng'omaze okwewangulira tiketi egenda mu geyeena wangi kati awo kansimbule sumulula engeri gye tuli mu lugendo olugenda nyegenyege sijja kgenda ojja kgenda mukwano ate nze yatandise okugira mu sefuko owedde nkuwamba buwambi kati wamma engeri gye tuli mu lugendo olugenda mu ggulu ku Serena ku Saturday mu ZUBEDA tukyali mu lutalo lwaffe mukwano terunazikira ate lwetabyemu omukyalo omulala owa BBS Tash Hubby naye yabiyingiddemu naye amuwata mulekera segedde Zahara Toto baali banyigirako aba BBS baali banyigirako Diana n'abatanzi n'abakyala abalala aba BBS baali bamunyigirako mpalanirako kati Zahara yavuddeyo na reply ngono omukyala n'amuyita wannabe yamwise Zahara's wannabe nagamba bano ba wannabes abagala okubeera nga Zahara abagamba nze nwanisa abakyala mulekera okugamba nti nwanisa abakyala kubanga mba empowering gwe kennyini kamwa koogera wakula oli mu internship oba nga bakuwa ogwo omulimu nga bakugamba ddayo wakola be Zahara kyakola kyewajja naawe n'okola
wabula njagala kutegeeza nti ne Tasha teyalutumidde mwana. By the way Zahara agenze Zahara omwana intani yagikolera wa Zahara. Ku Bibia santi mbu abakola olugambo bonna babagamba mukolenga ga Zahara. Aya mazima ga Tash talina wafananira Zahara. Vane kwekyo na nyamgano mugamba mbu akayanira dana n'abatanzi tamanyo bayagala bagambe nti bagala kuomu. Tasha wavuliddeyo n'amugamba mkwano goba weetunda si buli omuntu yeetunda. Ekyokubiri bw'oba ng'empowering abakyala gw'olooza tukuyigirako kikwaggwe oyasama bwasame. Okwate kubo ne bakusasula emitwalo 2 bakutiipinze ojja okuba abantu n'aba frustratinga olw'okuba oli depressed tewatereera. Gwe depression egikwata ogireeta ku bantu. N'agamba nti wadde yakulira mu ghetto mubuulirire era ebbanga lyamala mu high school teyeegattako yakabitandika ebintu ebyo. Ate alina empisa ate babadde bamugambye nti no ye n'abatanzi baagala ku musajja omu sinamutegeera yadde ng'agamba oba naye Stewart ovaayo yandibadde atugamba nti Zahara Toto ne n'abatanzi baagala ku musajja omu. Sugar Zahara kyabadde agamba nti Diana ne Tash gwayombera bali ku omu. Kale kizoke kasita baagalana. nanze ate ndaba Zahara baba kale kakayina ebintu banna nze kenyenza agambye Zahara Toto ndaluse Mulalo ani omulalu olabuude